Take a bite, remember what? Come on. Lady extending it. Show him the Mauri. olunaku tulutuuseeko olutwadde twogerako olumba amina kitegeeza kiri omugole omusajja obulamu bwange omukyala wange wetegese otya tulya ssano lyamaanyi nti olunaku mulinda lutuuse naye nga Mukama Katonda nga bwe yatusobozesa otandika ekintu kino tukimaleko bulungi waawo bannange kale kyogera batono kyafaanana nga batulaba abawerekedde ku mwana Akram owesiza mubalingira basajja banene nengira abasajja babiri oyo akoze ne kuyindagala kiri zibiva mugambanyanaiko kale tugenda mu kusaala naffe tugenda kuba nga soka tugenda kuba nga bena tubala tusaako nga tugeeza nti atule naffe No, you're also a celebrity. You're my celebrity.
Sola, simu zikola. Simu zona zikola. Zamanyi kubira nti embeera n'okulu bwekitiibwa
essanyu lyammwe okulireeta ku kitebe ekikulu mu ggwanga Gaddafi National Mosque Uganda Muslim Council. Tulwaniriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twongera okwaniriza omukwano gwaffe, omukwano gw'abangi ow'ekitiibwa Inginiya Mumisiriza Akram wamu n'abamuwerekeddeko sebo tukwaniriza mu kifo kino. Tuzzaamu okwebaza mwannyinaffe Hajat ate Dokita Nabunya Obuthuru mama tukwaniriza. Omukolo guno bwe mbategeezezza gwa kitiibwa abakulembedde oba abawerekedde muganda wa Akram ebitiibwa byonna mbiraba n'ebikumi ebitibiri n'enkuuma ebitiibwa ku ebyo abawerekedde mwannyinaffe Nabunya Obuthuru bikuumye ebitibiri. Omukolo guno wa shariya era nga waliwo bakadde baffe abakukulembedde nomukadde waffe Imam Abdulwahid Nkalu badde ofika kusabe otule ku bagenyi baffe salaamu ng'agenda kuyambibwako bakaazi ab'ebitiibwa bemulaba mukadde waffe kaazi katute kaazi wakayunga sebuka kusabe otule ku bagenyi baffe salaamu akwatikoze nabo nesaba mukadde waffe kaazi sensuku sebunabuka kusabe otule ku bagenyi baffe salaamu mukadde waffe ate omwazi nnyo omukulu ow'ekitebe kino Abdurazak Sheikh Musimbuzi sebunabuka kusabe otule ku batuliza salaamu. Omukolo guno gwa shariya ate nga gwambaga ate nga gwasanyu kugenda kutukulwawo ne aya ya Qur'an. Asaba Uganda wange mukama wange wange mwazinyo omukulu Sheikh Abdurazak Musimbuzi nasemubirira atugulye omukolo guno ne aya ya Qur'an inshallah.
Omutuumu Nabunnya Dr. oyo ajjudde akkiriza okumugatta ne mwana munne Akram. Bw'amaliriza ekyo ng'otumanyi nti nekayina ebitambula nayo n'agamba nti n'amaharege amaka ag'ebuziga ekyapa bakimukwase ne millions 5 ezijjudde obulungi. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.